Mu kaweefube w'okutumbula ebifo by'obuwangwa n'ennono, minisita w'obuwangwa n'ennono, embiri, amasiro n'ebyokwerinda, Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala yatandika okulambula obutaka bw'ebika nga we twogerera akyatalaaga essaza Ssingo ku butaka bw'ebika ebimu. Oweekitiibwa Anthony Wamala alambudde obutaka bw'olulyo olulangira oluva mu Ssekabaka Winnie Male Waswa ng'eno yasabidde abazzukulu okwenyigira mu nteekateeka z'okukulaakulanya ebika byabwe nga bakuuma ettaka n'okulikulaakulanya. Mulaba obugagga obuli wano bino nga bakutumye okunoonya ebifo ebifaanana nga bino mu Uganda biri bimeka bitono nnyo, oyinza n'obutasangayo kifaananira ddala kino. Lwaki tetulina nteekateeka zisobola kubijja mu nsimbi? Lwaki tetukola nteekateeka ezijjamu bifo byaffe ensimbi? Njogera ku bifo byaffe naye n'okukola emirimu emirala. Ssaababiito w'olulyo olulangira olw'ababiito b'Ekibulala Walugembe Kateregga Samuel yakulembeddemu okwaniriza minisita ng'annyonnyodde ebyafaayo by'ekifo kino. Kubanga ono Winnie Waswa be baana bazaalibwa abana, kati Kalemera bwezi omusango Ssebino gye yajja ewa taata we. Emboozi nga ey'omuzaana Wanyana maama wa Kimera eyameze Obuganda, Oweekitiibwa Kimera mu lubiri lumu yakola ki? Ono era alambuzza minisita mu lubiri lwa Ssekabaka Winnie omuli embuga erimu ekibira mu yaterekebwa ennyumba y'abalongo n'ebifo ebirala. Omukulu w'ekika ky'Engonge Omutaka Kisolo Mafias Muwanga Kaboggoza yakiikiridde omukubiriza w'olukiiko n'akubiriza abazzukulu okukuuma obumu. Ng'ayita mu lukiiko lwakubiriza obumu ge maanyi, tetwerumaaluma ng'abalangira tubeere nga tubeera bumu. Owabeerawo bitusoomooza ebyo bimala okuggwa enkya tutandika birala, kubanga okusoomoozebwa tekuggwaawo mu nsi. Wano abalangira ababiito beebazizza nnyo Obwakabaka bwa Buganda okutumbula enkolagana y'ebika. Kubanga abalangira n'abambejja badde beefunyiridde nnyo mu kifo ky'okukuuma ebifo by'ennono nga bavaayo ate kwongera kubisaanyaawo. Kale nno nga batukubiriza okulaba nga tubitaasa, okukuuma, okunyweza n'okulaakulanya, era gwe mulimu gwe tuliko olwaleero. Batunda ebifo by'obuwangwa n'ennono olw'okwagala ssente. Ekyo nno kijja nnafu y'Obuganda n'okusobola kumalawo. Titus Jemba ne John bagenda BBS Telefina Gambuze.